ng'eggwanga lyetegekera okwegatta ku nsi yonna okuza sabbiiti y'amazzi etandika olunaku olw'enkya. Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi eggaba etegese bulungi bwansi mu kitundu kino okulaba nga bagoba obukyafu wabula ng'ekibatanudde bwe buveera obusaasaanidde buli wamu. Enteekateeka eno yeetabiddwamu bannaddiini, abakozi ba gavumenti okuva minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi, abakulembeze okuva mu Bwakabaka, abayizi ba Luzira SS, bannabyabufuzi okuva mu ggombolola ya Ssaabasajja ey'Amumyuka Nakawa nga bakoze bulungi bwansi mu bitundu okuli Luzira, Kitintale n'ebitundu ebirala ebiri mu ggombolola eno. Olw'okuba nti mu buli kabuga mu ggwanga w'otuuka Obuveera bwe bukwaniriza, abakugu mu butonde bw'ensi okuva mu Biovision Africa bategeezezza nti eggwanga lyolekedde akatyabaga kubanga ttani z'obuveera 600 ze zisuulibwa buli lunaku. Akaveera kintu kya bulabe nnyo eri obulamu bwaffe, eri obutonde bw'ensi, eri n'ebisolo ebyo byonna bye tulunda kubanga ente bwekalya efa, embuzi bwekalya efa. Abakulembeze mu ggombolola y'e Nakawa okuli mmeeya w'ekitundu kino Paulo Mugambe n'omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako eggombolola y'Amumyuka Nakawa Timothy Senfuka bategeezezza nti y'essaawa okuggula olutalo ku Buveera okutaasa obutonde. Tugudde olutalo nsonga y'obuveera era gavumenti ebeeko kyekola ku fakitole zino ezikola obuveera nga bwe zisanze. Obutonde bwe buvaayo okwerwanako ne bakubira gavumenti omulanga ejje bataase, amataba gabayingiridde, ebizimbe byabwe bigudde. Bishop Constantine Mbonabingi agamba nti omulimu Katonda gwe yawa abantu kwe kulwanirira ensi n'obutonde bwayo, kyokka bangi ku bantu baabivaako badda mu kugisaanyaawo ng'abantu abasinga obukyafu bwabafuukira obulwadde. Oluusi ngenda ku nnyumba y'omuntu ningambe ni munange akabuyonjo kali luddawo akasoke nayambeko kugenda okutukayo nga kabujama nga si kabuyonjo ningambe kamu kakabuyonjo kandi badde kabujama obujama mubutusiza no ku mazzi gaffe mumanye abantu bakozesa amazzi gaffe gava wano. Ayongeddeko nti amasinzizo gonna gagenda kusabira obutonde bw'ensi okusobola okukakkanya emitima gy'abo abaagala okubwonoona nga bazimba mu ntobazi. Ne tuwandika na mabaluwa kati mu buli kanisa mweri okutandika nga 2 tusabire obutonde bw'ensi, tusabe amazzi gaffe banange gabeere mayonjo, tusabe entobazi zaffe ziberewo, ebibira biberewo, n'abazzukulu baffe balabe okubintu ebyo. Kamisona w'obutonde bw'ensi mu minisitule eno Dr. Kalist Tindimugaya agamba nti bakoze emikago egy'enjawulo n'ategeeza nti bulungi bwansi bamukola bwe basomesa abantu obukulu bw'obutonde bw'ensi n'okubategeeza nti awatali mazzi tewali bulamu. Amazzi bulamu galina okubeera mayonjo gasobole okukola kino okutuyamba okwolesaawo. Twagala buli omu amanyi nti no gavumenti yeka tesobola okubikolawo. Twetaaga buli omu abeerewo amanyi nti no bannayuganda tulina okukwatira wamu tweyambe tusobole okukola kino okwolesaawo ensi yaffe. Joan Nabawes ne Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gamboze.